Ani ambuuziza mbu do you normally eat food at functions? Njiriira ddala mwana wange. Rwema Namakula avuddeyo wuuno ali mu kakasa esaidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako olugambo oluli munangate mu kutambula ku social media nti nno okwawukana munangate ne Dr. Amuza oba munangate okunoba byengenda okubeera nga nkutuusaakoko maaso awo. Spice Diana kye yeekola munangate emitala w'amayanja, oh my god, abadde wano ku kawunta nga ali kwekola munangate ebintu. Bampita Geminati sizza ku Geminati Yugi. Mu byonna kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambwira ddala. Kakati nno ntandise na wali akatambi akabadde kafuuse etabbu ku social media. Rwema Namakula avuddeyoko wali jjukira nti nno yabaddeko ku live. Kakati nno abagoberezi be babadde bamusoya wali ebibuuzo munnange nti nno Rwema Namakula naawe ku mukolo emmere ogirya ye bannange osimba naawe layini engeri wali gy'abadde agoyingamuko wali crazy bannange yonna gye biggweredde. Actually kansooke nkweko katambi kano ngenda kubeera nga njija munnange ate n'ebyokunoba wali maaso. Ani ambuuziza mbu do you normally eat food at functions? Njiriira ddala mwana wange. Omanye emmere y'emikolo bwewooma. Katooke kaba kawonya akawoowo njirya mukwano. Mbuki mbu terina kuliibwa. Baba bagifumbye kuliibwa. Okusimba layini. Nsimba. Layini nsimba. Netusenguka mpola mpola. Mpola mpola. Nga oliwe bamuwanga nange wenzija netugenda tusetuka mpola mpola. Paka bwentuuka nange nenfuna emmere ate nga nze nsimba naawe kammere k'emikolo nga nkaagala nkalya wamma mane mwebale butatumba mmere ku mikolo gyammwe abaagalwa. Kuola ayinza okugamba twakusasudde tojja kulya mmere yaffe. Mwebale butatumba mmere bannange abatuyita ku mikolo ne mutuwa ne ku mmere ne mutulabirira. Ku sayidi y'emu wali munnange waliwo olugambo oluli mu kutambula ku Rwema Namakula kw'ossa ate ne Dr. Amuza. Naye munnange nga bwe kiri nti nno nakusuubiza ne kugamba nti nno nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mukyala munnange ate Rwema Namakula. Naye nga wali okusinziira mu katambi kano media houses ekibanga kyazze bubi bannange mutusonyiwe naye nga kyemutambuza kikyamu nnyo tewali na kituufu kyemutambuza. I can never disrespect my dear husband for anything in this world. You know, he's my everything. Banange, you people have no idea. Which take it, sisobola kuchikola for anything in this world. Tumono mwise mamazo. Siba mulalu. Honestly, you people know I can't. Yeah, people misinterpret things. Atemulekera opo. Kiraga nti nno munnange abantu bano bavudde wala nga beeyagala okamalako obumazi. Era nga ku sayidi y'emu Rwema Namakula avuddeyoko ku mukutu gwe ogwa Instagram n'alaga nti nno embeera gy'alimu alaga nti nno ali fayini n'omuntu we munnange. Naye nga womanyi nti nno ebintu biri mu kutambula munnange ate ku social media naye byonna ebinaba munnange ate bivuddeyo oba ebinaba munnange ate bisinzirewoko. Era nja kubanga nkutegeeza munnange naye gwe kimanyi nti nno Rwema Namakula ali fayini munnange esayidi eyo n'omwami we munnange ate Dr. Amuza. Kakati nno nkongeddeyoko wali Spice Diana nno ali mitala w'amayanja munnange ali mu kubala munnange wali mpapula nga bwe kiri munnange nti nno yagenze munnange ate okubeera nga akwasaganya shoze esayidi wali munnange ate emitala w'amayanja alabiddwakokko wali mu katambi akabadde kafuuse etabbu nga bw'ogezaako okulaba abadde ali mu kubala ddoola wali wonna.
ebyo nno munnange ebikyagenda mu maaso esayidi eyo nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate ku muyimbi wo Spice Diana. Actually leero bwe nti munnange ate bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala gwe kakasa nti nno osubscribinga jjukira nti nno kasoobera nga osubscribinze gwe lindirira bulinzi munnange ate notification ojja kubeera nga ate ogifuna esayidi eyo kasoobera nga osubscribinze ate wali wonna kibeere nga kitambulira ddala. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwe nti